Sonko Judy babita promotions manager batuse ajitusobola nange nsonyiso kubasanga amanya gaffe ng'olinga agasoma ku lupapula togato tumanyi otulina otutya okutuuka ku seeryo emyaka mwenda omusajja akoledde wano kyayinza okubuuza tero yaani naye nga njagala kubabuuzaako mwasuze mutya abaserukeera of course n'okubuuza ku bawuliriza abaffe mwenna gye muli nti mwebale kuwuliriza Radio Buddu mwebale kutuwagira mwebale kutuwuliriza mwasuzeeyo mutya ensonga enkulu etuleese bagenda kubuuza anti mpambyewo olwo owakanamu nkugande ne malazi ekigambo kyonna ensonga enkulu etuleese just kwebaza abawuliriza abaffe kati ako kembadde njagala okwogera kati ne bw'obawa ne babuuza ku bantu general manager soko obuuza ku bawuliriza ba Radio Buddu sembera eno bwoti mutewota obadde ki ojja kuwangula ekitiika omuwuliza wa Radio Buddu amanya nti Namazzi Letitia Omumbejja general manager wa Radio Buddu tukulamusizzaako nti nno wasuza otya omukulu Sonko Judy ebyo binyuma bwe bitinga omuntu bamukyaziza bukyaza ebinyuma atuwuliriza yonna gy'osinzira okuwuliriza webale nnyo webalire ddala okuwuliriza radio omuntu wa bulijjo nze Sonko Judy wa Kisoro nkwebaza okuwuliriza ate era nkwebaza okubanga Radio Buddu ogifuula nga gwe gy'okulembeza nti ennamba emu ebirala ne bigoberera ekisookera ddala njagala kukulisaayo abawuliriza abaffe omanyi abawuliriza bali mu biti bibiri simanyi obadde okimanyi waliwo gwe bayita omuwuliriza wa radio ne wabeerawo n'omuwagizi wa radio kati njagala kusooka kukulisaayo abawagizi ba Radio Buddu be babadde mu kibbiitu kuba si buli agiwulira nti yabaddeyo ne tumala tugamba nti abawuliriza bonna babeereyo tetusobola kufuna we tubakuŋŋaanyiza that is 1 2 tetusobola bakuŋŋaanya lunaku lumu tuyinza okuba nga twetaaga omwezi nga tukuŋŋaana buli lunaku ne tukuŋŋaana buli lunaku mu mpalo okusobola okubamalayo so ababadde mu kibbiitu bali mu ddaala eryawagguluko bawuliriza fine naye ate batuuka ne bagenda mu ddaala eryabawagizi basukkuluma ku kuwuliriza olwekyo twagala okubeebaza twagala okubakulisaayo mu kibbiitu ekyabaddewo ku Sande nti mukulikireyo nnyo ddala kyabadde massive ndowooza mu bibbiitu byonna bye tuzze tuba nabyo I think this was the greatest kino kiyinza obutasukka mu bibbiitu bisatu ku bibbiitu ebikuŋŋaanyiza abawagizi ba Radio Buddu obungi twagala okubeebaza first of all nti mwebale nnyo mwebalire ddala tewali bigambo bye tusobola kukozesa okwebaza abawuliriza apart from mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga singa ebigambo bibaddeyo bye bigambo bye twalikozesezza wano naye twagala okubakakasa nti okutuwuliriza n'okutuwagira mu luzungu bagamba we don't take it for granted tetukirabanga kya bulijjo nnyo ffe tetukitwala nti kya bulijjo omanyi ku lunaku lw'ekibbiitu nakeera wano saawa ng'emu ez'okumakya ne wajja abavubuka ndowooza baalinga 8 abavubuka abo ne mbabuuza muvuddewo ne baga tutuse ku Laston naye abantu tebannagira tulonze obupapula kati tubadde ne tugamba nti katusooke tugendeko ne kwendikoota tulabe ne mbabuuza muvuddewo nga bavudde Kifampa Kooki ne bagamba tujjidde mu drone kati nabatunuulira bondowooza ne mbalambuza nabaleetako ne mu studio wano ndoza BJ yaliwo ne balambula ku Radio Buddu naye bo bayinza okuba bawaali balaba kya bulijjo naye kati ffe abatuula emabega w'emizindaalo gino ne tubaweereza ekyo nakirabira ddala nga buwagizi buva ku ggumba bwali buwagizi obuviira ddala ku ggumba so tetukitwala for granted era kyova olaba nti management ne managing director beefiiriza byonna ne bateekamu omukolo ogwo ne gubaawo that's the translation ekyo kyekikolwa ekiraga okusiima nga naffe kuviira ddala ku ggumba so twagala okukakasa abawagizi baffe n'abawuliriza abaffe nti okutuwuliriza n'okutuwagira tetukitwala nga kintu kya bulijjo era tubasaba banywerezaawo iweewaawo general manager nawe omuso kasoga tubala okufuna omuso obubaka okubaako gyowa nze nange era obutawukanako nnyo na Haji njagala kwegatta bwegasi nakugatta ddoboozi lyange kulya baweereza bannange ku
radio y'omuntu wa bulijjo kuba ndowooza okuva ku Mande tubadde twebaza abantu kakati njagala gatta ddoboozi ku maloboozi ago gonna nga nerya Haji ndigaseeko okwongera nange okwebaza abawuliriza n'abawagizi baffe abeeyiwa kubanga ekintu kino tekyatandise eggulo naye tukakasa waliwo omuntu eyazze mu Kibbiitu omulundi gwo gwasoose naye waliwo eyazze mu Kibbiitu ng'agamba nti nze buli Kibbiitu ekibeerawo nina okujja era nga ne bw'oba olina omukolo gw'omuwa ku lunaku olwo tasobola kuguteekawo ku lunaku olwo waliwo ekibbiitu abantu bano abajja abawuliriza baffe mu Kibbiitu beefiriza ebintu bingi abantu Haji bakugambye abava ekifamba twabadde n'abantu abava embalala twabadde n'abantu abava eggomba twabadde n'abava ekyegeegwa nga bo muno yinza okuba yasuzeemu ennaku 3 lwa Kibbiitu ng'abadde alya ng'abadde asasula wansula ekibbiitu ne kiggwa nakakasulemu n'endala 2 era ng'alya ng'anywa so kati abantu abo tetusobola kugana kubeebaza mu nneebaza ey'ensusu era twagala okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo twaligambye nti nammwe bwe kituukako kuba temusobola kutegeka Kibbiitu naye nammwe bwe kyali batuuseeko naffe mwali tugambye ne tusitukira mu yategeka ogw'ekyayi waliwo ebiyinza okuba nga tebyatambudde bulungi nga bw'omanyi emikolo nze nkakasa nti tewali mukolo kati ffe abagirimu tugimanyi nti tewali mukolo gusobola kubeera 9 ku buli 10 daddala nga gw'abantu bangi ffe abategesi tugamba nti bwe tugujjamu 65% tuwanika emikono ne tuyisa n'emikono mu maaso kati waliwo obumulumulu obusobola okuba nga bubaddemu kuba ne disappoints zibeeramu ng'era bw'olaba disappointment ya security twabadde disappointed ne security teyategedde mukolo gwabadde nti omukolo gutuuza Uganda yonna abantu okuva mitundu by'eggwanga ebyenjawulo yeyinza okuba yabadde erowooza nti tuli Masaka nti tuli ku Laston naye nga twabadde ne Uganda yonna tulina abantu abavudde Entebbe nga bayise na ku mazzi tulina abantu abasomose Kalangala ne bayingira nga bazze mu Kibbiitu so ndowooza era kituwa ekyokuyiga n'abakulu abali mu security kibayo ekyokuyiga nti olumu baba tebamanyi tuyinza obutabanenya naye ate olumu baba bamanyi ne batakikola nga bwe balina kikola naye ffe security teyabadde yaffe twabadde wayino gikola ffe yaffe twagikoze ogwaffe twagukoze buli kimu twakikoze naye bwe wabaawo akamulumulu nga kakutuuseeko gwe omuwuliriza waffe ffe tukeetonda kuba omukolo ffe twagutegese ffe tukeetonda nti tekabadde kagenderere naffe twanyoleddwa wamu naawe era tusuubira nti bino ebyabaddewo ate ku mulundi omulala tebisobola kubeerawo kubanga byatugudde amaaso omanyi nga general manager tanajja Jodi bagamba nti mu basiraamu waliyo hadith era nti omukkiriza talumibwa musota kuva mu kituli kyekimu mirundi egisoba mu gumu nti luli omusota gwakulumira mu kituli ekyo neero obadde oli era ne guddamu ne gukuluma ne luli ne guti omuntu omugezi that's how si bwatyo bwalina okuba gukuluma mulundi gumu n'omanya nti awo waliwo omusota either you kill it or you avoid it so kati naffe twagala okuwa obweyamu abawagizi ba radio Buddu kuba eggulo nabadde mpita awo mu tawuni awo waliwo omuvubuka eyaziranga gimwebale nnyo mwayi Kibbiitu kyatambudde massive nnyo kyabadde kirungi naye waliwo kanyama yampisiza mugamba oba gw'omu kubadde bakola effujja n'awulira nga mukoyi ne yeebwalabwala ne mmanya kati tewali muntu gwasobola nti bampi kanyama yampisiza bubi ng'ebyaddala wabadde tolina fujjo lyokoze so nenkitegeera ku mbaga tekubula musiiwuufu of course tutegeka nga tutegekera abawagizi baffe naye mu bawagizi abo era mugiramu abebigenderero ebyabwe abazze okukola effujjo n'ebira n'okunyaga ye nga musanyu lyabanne mwaze okukolera mu ogundi naye kyembadde ngezaako okulaga wali ku kituli ekimu okutulumira omusota otulumira mu kituli ekimu kino kyatuwadde ekyokuyiga nti tubadde tutegeka ffe ng'abategesi ebyokwerinda ne tubikwasa poliisi naye kati kyatuwadde ekyokuyiga nti tetuteekeddwa naffe kusuulayo gwa naggamba tugaye nti kasita poliisi twagitegeezezza neetuwa obweyamu egenda kukola emirimu gyayo kuba twakizudde era kuyinza okuba okulemererwa nga poliisi somehow ekivulu kyagizitoyeeko buyinza okuba sisagala buyita butafaayo naye like okunyooma just kivulu sirikale banna bajja kumala njagala kuwa ekyokulabirako nga ku mulyango forget munda mu kivu naye ku mulyango ku Laston mulyango guyingira mu Laston Gardens ku luguudo olwo olukirira wansi mu roundabout olugenda Embarara
poliisi awo abantu yali badde sobola okuteekawo abasirikale babiri aba poliisi ne bacontrolling aba traffic ne bacontrolling naye era waliwo abafuniddewo obuvunaawo erembaga kulawo lwennyini ku kkubo ku entry ku highway ku kkubo abantu bwe badde bakyamira bayingire mu mulyango poliisi awo abantu lwaki yabadde tesobola controllingawo abantu obutafunirawo obuzibu kati ekyo nkugamba nti wabaddewo maybe okunyooma event si kuginyooma zin overlooking but somehow ne balagajjalamu naye agikinene kubanga olabanga shebera ku Maria Fulo ne bagamba nti moli nantumajja naye n'osangawo patro okitegedde ne bagamba nti ekibitu so poliisi tugyebaza omulimu gwe yakoze tetwagala gamba nti teyakoze kuba first of all be batuwa permission olukusa okukola ekyo tukibeebaliza bebali nnyo bebalide bbanga lyonna ate era tukolaganye nabo va ne mu kibiitu bbanga lyonna nakati Kasiri agenda kujja ku radio eno omwogezi wa poliisi ali wano ku ssaawa 4 so free of charge airtime tumba wanebira so tukolagana nabo ebyokwerinda poliisi mu nsonga nnyingi nnyo forget kibiitu era tubeebaza olw'ekyo tubeebaza byonna bye bataddemu bakola omulimu munene nabo naye nabo twagala batunulemu bagende ba reviewing ekibiitu ky'omwaka guno security gye baakoze yabadde erimu ebituli bingi ekyo saagala tukirumemu poliisi security y'ekibiitu gye baakoze omwaka guno yabadde erimu ebituli bingi ne kituleetera naffe abawagizi abategesi okwennyamira ne tuga nti bano tetuteekeddwa kubalekera era kyova olaba aba Uber ababaddemu bakanyama ababaddemu baakoze omulimu munene njagala kubeebaza abavubuka abo baakoze omulimu munene kuba twagenze okubaleeta nga tumaze kwekengera ne tuga nti olaba poliisi eragajjaddemu bweti kati naffe bwe tulagajjalanga yo kyali ye contention gye twakoze ne tusobola okucontaining of course ne bwatuse ekirennyo eyo kirondooza yabadde ttiimu ya Digida Events nabo twagala okubeebaza ba service providers abo company of course Digida Events bakoze omulimu munene nja kuboogeraku walinga nebaza amakampuni gaba service providers naye as regards security ekiro Digida Events bakola security nabo supplementinga ne bongerezaako kwe kulaba nti security twasobola okugimaninga so poliisi twagala okubeebaza olw'obuvunaanyizibwa obwo naye ate n'okubasaba nti ku mulundi oguddako obulagajjavu obwo bwayoleseddwa mu lwatu obwabadde mu lwatu at least tebubeerawo kubanga bwe tukkaanya nti olaba poliisi eyo bwe tuba tugenda okutegeka tubabuulira nti tugenda kuŋŋaanya abawagizi 3 oba 2 kakati abantu 2 gogamba mbu waleese abasirikale nga bali muleeya talina nambi ng'ekinene nnyo kyalina omusirikale alina kaadi kati omuyaya amukwatiramu akwata omuwagizi akabadiya n'akwatiramu n'omusirikale akabadiya omusirikale agenda okwerwanako naye aba yerwana kwetaasa so si kulwana kucontaininga mbeera so tetujja kuba traininga bya security they are the experts tetwagala kwefula nti ffe bakugwe nnyo however when loopholes happen in security loopholes nga zibaddewo n'omuntu wa bulijjo abaaziraba nti naye ebyaddala wano wadde weetaagawo ekiggwa kya poliisi oba omupoliisi owa traffic wano ku luguudo wano to control ekyo n'atali wa byakwerinda n'atali mukugu mu bya traffic aba amaze okkiraba era accident we zibaawo ng'ababoda beetomeredde bali mu malwaliro bali mu ddwaliro beetomeredde awo why kubanga poliisi yalagajjadde neeta controllingawo so poliisi nabo bajja kutereezaamu kyenkakasa bwe babanga kwebali era ne ripooti bazifunye bajja kutereezaamu aginoza beetaaga okwongera okukubira ekifaananyi nti ekibiitu si mukolo gwa leediyo kuba enikesi abantu tugeze bafiiriddemu mundo balwaniddemu beekubye of course security muyina bakama bamu ababakulira abawaggulu so ndowooza tuba tulina okukola omulimu nga tetukola nti olwokuba guwa poliisi bakuwadde kubazira giteri kintu kindumanga sente zino eza clearance n'otuko ne bagamba tulina kuwa abasirikale 300 naye n'otuuka munda nga onoonya w'omagamaga abataano 10 nga tobalabako naye nga sente waziwaddeyo ate nga zonna bakulaga nozigera kukola omulimu ogwo yes omukulu judi omwogerako ndowooza Aji nga bw'agambye nti buli bw'otegeka omukolo obaako by'oyiga ate buli mukolo gukuwa ekyokuyiga ku mulundi guno obulagajjavu bwabaddewo obutali bwaffe yes oba oli awo ffe twabulabye n'omulala yabulabye ate nabo bennyini babulaba buli omu abulaba kubanga ng'oggyeko security wabaawo buli kyolaba noga naye n'abafumbye babuzeemu n'abagundi babuzeemu naye kiba kituwadde ekyokuyiga nti next time kigenda kubeera better era tukakasa nti ekyabaddewo jjo ate kyabadde kiggula buguzi maaso
abantu bamanye obukulu bw'ekivvulu kubanga abantu bano tubye bannyonnyola nti ekivvulu kika kyakyo kiri bwe kiti. By the way, ekibbiitu si kye kintu kyo kyannyonnyola obunnyonnyoza omuntu. Everyone knows. Ne mu security hierarchies bamanyi ekibbiitu bakimanyi. By the way, n'okukitya bakitya. Naye ndowooza nti wabaawo obutonotono obwetaaga okutereeza naye nga nkakasa nti omwaka ogujja twazuukuse kati tuli soba omwaka ogujja ekyokukola tukikola ki ekyokukola tukimanyi. Era na wano njagala n'okwebaza abawuliriza. Waliwo n'abawuliriza abeenyigiddemu kubanga nga bw'omanyi nti security tekolebwa muntu omu. Waliwo n'abawuliriza abadde balaba ewali akavuyo n'atemyako ku gwe kikwatako kubeera buli wamu era tesobola kubeerawo. Ne wabaddewo n'omuwuliriza nga naye yeekwatiddemu naga wano ndabyewo kitatambula bulungi nekisobola okusootingibwa. Oyo naye yakoze security. Kati njagala okwebaza kubanga ne mukama waffe agenda kwogera. Naye njagala okwebaza buli omu alina kye yakoze nga gwe wabadde okikola nga ekibbiitu okiwulira mu mutima wewulira nga kikutuddemu ng'oga nti singa siteekawo mazzi gano ekibbiitu tekivaamu. Singa siyimirira nga mbadde ntudde tekigenda kuvaamu. Nti singa sikola kyo buli yabadde akola kyonna kye yakoze ng'awulira yabadde akikola kulwa kibbiitu kuvaamu bulungi. Njagala kukwebaza nakusabira bikiza. Kati naawe yabadde akola waliwo neyabadde akola kubanga yadde tukola ebirungi biveemu naye waliwo neyabadde akola nga ye essanyu lye kibijje kife ng'essanyu lye kife. Naawe njagala okukwebaza naye nkugambe nti ku mulundi oguddako omutima gukyuke obe ng'oli ku mutima gwe tuli mu kusabira tuleme kukusabira ate mu ngeri eri negative. Yes, embeera betaaga tulina ekikamulala kyokubanga tuvaawo ku wano. General Manager obeerinonde ina musaa ku mulyango ng'ali mu kubagana nabo. Olaalika mukama we essaawa zaasigazza oba obadde otegeeza abatayogera ku program namusaa ku mulyango ng'afunyize eŋŋuumi. Abali waliwo comment gye nalaba ku Facebook nga bamwebaza yaliko ku kibbiitu ky'omwaka guli nga bana abasirikale ne bagoba abantu obudde nga tebunaba kukyala abantu abagambibwa twagala bukya. So lwekyo ne kulunda era namulaba nga naye namusaawo ku mulyango nga era naye ng'ate security eringa nti ate agirimu amugeremu. So ajemu kuba security banna aba security kulwa security mutewe takusembeza mukaawa no it's okay. Ekibbulu kyaffe kyabadde kya mulembe nga ojjako era security nga buli omu appointinze out nti nze ate eyasasudde kale tetujja kitwala nti poliisi tubeera tugisasudde but nze eyasasulidde ebyetaagisa okubeerawo nentuukawo nga ate tebiriwo nga nange kennyini nina okukebera abantu. It is not good kubanga nze sirina bukugu obwo obukebera muntu naye nkebera bukebezi nsawo okulaba nti tolina anything sharp. That is all. Ebisigadde nange embeera sisobola bimanya. So twabadde tusabye poliisi etuweeyoko ka meeting katusuubire nti bajja katuwa tuteekemu okwemulugunya kwaffe officially tuleme kudda ku mpewo tubeere nga tuboogererako eno bwogerezi naye nabo tubagambe liiso ku liiso so that omulundi oguddako kikyukamukko kubanga ate leero kyabadde kibi ddala nti ffe nga kampuni twekwatiddemu ate security nti twabadde tulina okufuna aba abambagirawo abaweerera ddala ne sister company yaffe Digida Events nabo ate abavubuka betwagambye twaleese okukola emirimu nti musibe stage ate ne tubaza mu kukwata ababbi goba ono goba oli kwata ono kwata oli. However nsuubira twakikutte bulungi kubanga ababadde bakola effujjo twabakuŋŋaanyizanga mu kifo era ne tubakwasa poliisi oluvannyuma. Tukyebaliza nti ate poliisi netatuwa hard time okubeera nabo andi buki nebakkiriza nekwasaganyiza okuvaawo but next time we hope for the better. Nze ntwala omukisa era okwebaza abawagizi baffe abazze mu kibbiitu nga mu butuufu leero ddala mwatulaze nti kibbiitu yeera yenna ntaggwa buwoomi kubanga
leero nange natuuse nga sikyasobola sinza ayagala okutambula naye tuuka buli kasonda leero waliyo bwe saatuseeko nga nange ntyayo genda ku muzindalo gye bayita poliisi banaye ba security wano wali nga tebalayikako waliwo natuuseeka kati nange ntyo kugendayo mu butuufu abantu babadde bangi naye tubeebaza temujjanga okwo ate tubasuubiza nti ekibbiitu ekiddako nga tuweza emyaka 25 kijja kubeera kirala muko kijja kubanga ati nantalabikangako nantalabika no as in it will be the first one of its time ebekyo mu Luganda PM ojja kunyambako awo kasitobako konsuubiza ku Christmas mpitireko mu office njagala kutwala omukisa guno era okwebaza ba service providers baffe nja kutandika ne muganda waffe Digida Events oyo no muto waffe Digida Events aba stage amatala ne screens nayo company muganda wa radio Buddu twebaza Jeje Events batukubidde endongo mwatuwulidde bannange batuwadde sound masawu sound yabadde masawu olabana pia mleraga man sound masawu pia myasinga ogamba nti bannange sound kyabuzeemu ate munyiriza nyo wano ku stage leero muyagamba sound yabadde super netwali ya complain and tujja kwebaza omwami oyo Sebuguzi kubanga nayogera naye mugamba kyetwagala era kyetwagala kyennyini kyeyakozese kyeyatuwadde twebaza abalala bonna Pion Tents owa Pion yatukoledde drives ennungi ddala n'akinyikiza ekintu bulungi we are very grateful kubanga era be batuwa ne tent ku mukolo buli kimu batutimbira na bulungi ate nga kutimba bakutimbira na bwereere beebala okwagala radio Buddu nga radio nti mikwano gyaffe ne gibirya ddala mikwano gyaffe yadde tolina ssente yadde olina twebaza ba sponsors baffe bannange MTN yatutaddemu ssente empitirivu Harris neetuwa ssente empitirivu abantu ne banywa ebyokunywa ne bagaa tubinywedde kitegeera abanyuma ne basuula n'abantu mu masannyalaze gange byoba ne babikutula abakyogero aba everyday biscuits and engano tugamba abantu ate abantu ne mubawa ebirabo abantu omuwagizi waffe n'omuwa ebirabo bannange ekyo kyabadde massive nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege naye nga nsinga okwebaza managing director sponsor omukulu Dr. Ronald Segawa gy'agenda tweyanziza nnyo tweyanzeege okubeera nti buli mwaka oddiza omuwuliriza waffe n'omuwagizi waffe awangudde keeki MD awangudde keeki naye ate nze owa keeki committee keeki nze nzirina kati ogamba otya byotalina ogamba byotalina amanyi we biri omwaka ku mwaka n'abeera nti nno addiza omuwuliriza waffe n'omuwagizi wa radio Buddu ate kino kikolebwa radio emu yokka mu ye radio Buddu entegesi y'ekibbiitu mwongere okwagala 98.8 okutuwuliriza n'otuwanga ebirowoozo byammwe okusinziira ku kyonna ekiba nojja n'owangula akawunga n'ogenda nga weetisse bannange Buddu super maize flour badde mbeerabire Buddu super maize flour ne Buddu organic fertilizer Buddu organic fertilizer ekigimusa ky'obutonde abo nabo baganda baffe neera nga Digida Events n'abo nabo baganda baffe kati awo omanya nti managing director omu aleese Digida sponsoring n'aleeta Buddu super maize flour sponsoring n'aleeta Buddu organic fertilizer nayo ne sponsoring radio Buddu netegeka okay
tweyanze mbadde gamba ti sawa zikonyezo okumacha nga tezinnakoona nange njagala kwongereza ku general manager kukwebaza okwebaza bonna ku mulundi guno ba service providers bonna be twabadde tulina ebyaddala obuweereza bwabadde ku mutindo okuviira ddala ku stage ku sound ku mataala ng'ogyekawo boka aba security naye bonna n'abayimbi abaatuyimbye naye ku mulundi guno era nga bwe tugambye ku bya security era twafunyemu ekyokuyika njagadde nkyogerere wana bawuliriza baffe bakimanye tubadde tuleeta nnyo abayimbi bwe tutuula eno ne tubuuza Madimbuko tuleetaani waliwo abayimbi ba season ababeerako season ng'omuyimbi alina obuyimba bwe nga 2-3 obukutteyo nga yaliko nga tebasobola kuyimbira ddakiika ziwera 2 abayimbi abo ate nga basaba ssente nnyingi era waliwo yava ku stage GM n'angamba oyo atubbye yaleekaana nnyo kuba ebidongo byali bireekaana naye nenkiwuliranga nange nkiraba oli twamusasudde ajja ayimbe naye amaze ku stage eddakiika 10 alinga abuuziza ku bantu okitegedde nga yatutte ssente buwana na kaakati ku Kibiitu tetwagala kuddamu kulowooleza ku bayimbi bano banina hiiti tugenda kulowooleza ku bayimbi ba performance abayimbi abagenda okuyimbira abantu so si kujja kwe advertisinga oli ajjaawo ayambadde ekisweta just yayimbe ennyimba kitundu ky'oluyimba mbwe abayimbi abawagizi baffe no eyo kisi kye tugenda okukola kati ate n'abayimbi ako bakapiikinge tugenda kubasibira ekikookolo abayimbi abo abajja tasobola kuyimba live ayagala ayimbe ku CD ayimbira eddakiika 2 asaba $6,000,000 for what tetugenda kuddamu kuzibawa tugenda kubaleeteranga abayimbi abajja okubayimbira so si abayimbi abajja okubeeragirako obwerazi mbw ayimirirawo mumulabe abaaseno gye muli no ekyo nakyo twakikomezza kyakomye ku mulundi guno then njagala kwebaza staff tiimu yange ya Radio Buddu mwebale nnyo mwebalire ddala nsazeewo mbebalize ku mpewo nene mu meeting zaffe ze tunaakolera tujja kubeebaza n'okubategeeza nti general manager waali office y'enzigule tujja kwongera okubeebaza ngamba tujja tuza mu boardroom mu meeting zaffe tubeebaze kuba general manager tannagenda mu Christmas akyaliwo naye okusingira ddala mukirize neebaza omuwulirizi omukozi omu nze gwe nalabye yabadde extraordinary mu bonna yabadde DJ Mero Pro nze nga yabadde mu stage management tiimu yange yonna gye nabadde nayo ku stage management ayabadde outstanding era general manager nja kujja mu meeting ennyongero mu office y'ennyongero musaba nze Mero yabadde outstanding DJ Mero Pro mwebazizza nnyo of course n'abalala bonna baakoze of course ngamba mu stage management n'abalala bonna baakoze kati ono Sonko Judy atuddewa gai yakola bakutandika ddi omukolo gwonna so njagala kubeebaliza wamu mwena abalimba ogeddeko kubanga Mero nabadde naye ku stage management yabadde outstanding so njagala kwebeebaza tiimu ya Radio Buddu obuyiiya obutetenkanya byonna bye tutaddemu obudde byonna bingi there's no words we can use to say thank you but thank you very much mwebale nnyo mwebalire ddala of course n'okwebaliza okugatta eddoboozi lyange kulya general manager okwebaza managing director nti weebale nnyo weebalire ddala ekintu kino ninagwe gwe nabadde njogera naye yabadde ambuuza nga mwe abatabani bange mwabakoze eki baveeyo n'abasanze basumagirira ku mirimu nebabuuza mmwe nga mwebaka twabadde mu Kibiitu ati nga tunyumyamu emuga abantu babadde bangi nnyo ekintu kyabadde massive naye managing director Dr. Ronald Segawa olunaku lwaliga nti nkirekedde awo abantu abagenda okumukolimira yali badde ajja mu Kibiitu n'abalaba aliba alinnye mu ssanyu ly'abantu bangi batamanyi tobola beera mulina bye mumugamba ne mumugamba MD wano n'agamba so twagala okumwebaza generally kubanga obudde obuyiiya magezi obuwabuzi bwatuwa generally ensawo gyakwata n'ateekamu ensawo eyo singa ebadde yakuteekebwa wantu walala yali badde naawe osobola okujja nti awo baataddewo ensawo
naye agikwata n'agiteeka mu event eno n'agiteeka mu mbaga y'abawuliriza abaffe naffe nga Radio Buddu ne kitwongera amaanyi so twagala okumwebaza tetulina bigambo bye tusobola kukozesa tetulina kye tusobola kumuwa kumulaga nti era tetujja namukyalirako ewuwe okujjako ng'atuyise okujjako muteeka busa nkyayogera okujjako ng'atuyise ku Christmas naga mujje munkyalireko awo tujja genda tubeeko kye tukola kumulaga nti ng'asazeewo naye tetulina kye tusobola kukola